abatulaba n'abatuwuliriza tukomyewo nate ku Busiro Media. Busiro Media eddoboozi lya Busiro naye ne lisaasaana amawanga gonna. Mbebaza ne ssekwebaza abali mu ggwanga lyaffe Uganda nga batuwuliriza, abali mu Busiro, abali mu masaza gonna n'ebitundu ebirala. Ate ne neebaza abali ebweru wa Uganda. Sifuddeyo nsi gy'olimu gy'otuwuliriza ne gy'otulabira, wabula nkwebaza ne ssekwebaza okulaba nti weekuumira ku Busiro Media. Weewaawo ku mulundi guno tukomyewo nze Ssekanyumiza mu lugendo luwanvudde Jane, era nga nkomyewo ne Musa. Haji Musa, sebo salamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salaam. Sebo webale nnyo weeyongera kuba nga okutte enkoko sijja gamba gikutte mu makuba program tugikola kukola eggulomu ey'omulundi guno, naye weebale kutuuka nga bukyali mu budde. Tusaba Mukama akutambuzizza kutuukaana eno akwongere birungi. Sebo mbadde nsaba obuuze ku batuwuliriza n'abatulaba. Nsanyuse nnyo okubeerako wano mu studio za Busiro Media okubanyumiza olugendo lwange nga bwe lufaanana. Sebo ekyokukwata obudde n'okuba nti nze ku budde olaba nze kansula nyambadde engoye z'enkya Haji tezeevunga. Kati omanyi kye mbadde ntegeeza? Nedda sebo. Nsula ntegese engoye zange ez'okwambala enkya. Si bino omuntu okusooka n'agamba nadda muwadde oba nyambala luliwa oba ngenda kwambala ki? Omanyi ogezi neyogera ako. Naye waliwo omusajja agamba bujakkeera nnyo ku makya n'asula mu luggya ate bwaki asooka mu nnyumba. Bw'osula ng'oyambadde kitegeeza olina pulogulaamu. Bw'osula n'engoye ez'okwambala, nze nsula nyambadde, nsula n'engoye ez'okwambala, empale n'essaati n'engatto zisula nga ziri redde era ez'okwambala enkya. Oyo ye muntu alina pulogulaamu, nze kyetendeka abaana bange n'abantu bonna. Olina okusula ne pulogulaamu. Bw'okimanyi enkya bino tebina kusaza pulogulaamu zange. N'omala okusaala n'otandika pulogulaamu ze ziri mu bwongo obwo, mu kyaati y'obwongo obwo. Ebyokwambala tebirimu wabimaze ddu. Olumaze okumala okusaala, nina okugenda okunaaba, nina okusevinga, nina okuvaayo, nina okunywa caayi, mala okunywa caayi ssaawa 2:3 nga nvuddewo wano. Olina pulogulaamu. Omukozi yenna ekimumenyesa emirimu taba na pulogulaamu. Olaba n'abakozi b'awaka ekisinga obamenyesa emirimu naga nti waliwo emirimu mingi, talina pulogulaamu gy'atambulirako. Era olusuka nga yagola bankole ki oba nsooke bintu oba nsooke biki, naye nga pulogulaamu y'amaka. Omuntu yenna ng'akola mu maka n'abatuwuliza n'abatulaba, omukozi asooka kwera luggya. Bw'ava mu luggya n'alongoosa eddiiro sitting room wamu ne dining. Bw'amala n'alyoka agenda okwefulukuta n'okwoza ebintu biki, kuteekako caayi, kuteeka mu fulasika. Kubanga omugenyi talaga. Omuntu ajja saa 12 ewuwo oba essaawa emu ayita mu luggya, njagala sayi nga wayonjo, ne bamuggulirawo eddiiro n'ayingira mu ddiiro n'alyoka natundanga byeyagala. Sooka olugja dda ku ddiiro, dining, genda mu fumbiro. Buli muntu omugenyi bano abatukyalira ekibayisa abagenyi bageyi bageyi ne bakabaganda waza abagenyi abajja ne bagenda yazze bugenyi, naye nga bwajja byalaba ewaka byanyumya walala. Era abakyala mulina obuzibu, fe abaami tebatuvunaana. Omuntu bwatuuka mu ddiiro nga kyafu bageyaye, naye mukaji Moses kyafu, tuuka mu ddiiro lye. Yawasa omukazi otuuka mu ddiiro lye nga kyafu. Bwe bw'oswala lwako wawasa omukyafu naye nga obukyafu bwonna babuwadde oli.
kakati nze ng'omukozesa nagenda nze mujjukiza nomujjukiza olujja olumaze eddiiro olimaze olina okutegeka eddiiro nebeera smart omugenyi ajja saawa emu nayingira mu nnyumba nabasanga muli bakyafukize kyesaagala njagala buli kantu nga kali smart kati twakoma nga mukama wange emirimu gyatandise okunteekako gyakugenda ku nnyanja kutwala bintu tansasula naye nga tumala ennaku 2 mu lyato era twagendanga n'emmere yaffe n'enku zaffe n'esifulya zaffe n'embewa zaffe n'omunnyo gwaffe ennyanja eyo gyolaba wakati ewaliyo enjazi kusanga akazinga kalina fuuti nga 2 ku 2 nga kyazi nemugoba okwo nemufumba emmere kati olwasembayo olwasembayo nesidda ku nnyanja kutwala bintu ebyo yankanga nnyo twatikka ebintu omanyi twabitikkiranga malembo oba ddimu oba kalokoso egyo myalo kati emalembo Uganda giri Uganda emalembo omwalo gw'amalembo gulina amayengo g'amaanyi okutandikirawo eryato okutandika liyingire mayengo mangi kati nga kalokoso kaalo katono tekwaliko na bantu tekuli na bantu wabula kakono noketuukira ddala ku mazzi ng'ate yo wateefu nga si wazibu era ffe twasingango nga wabeerayo bavubi b'amalobo awo twasinganga okugobera okutikkira awo olwasembayo byali biseera byankuba nga kati gwali mwezi gwa 8 era nga guno ng'ogwomusanvu gugenda kuggwamu omanyi mu gwomusanvu ku nnyanja kubeerako embuyaga gye batakisaawa ey'omu gwomusanvu gira kisaawa esaawa buli kaato akalijja ku mazzi era businga obwato obutono tebutambulako nnyo butandika mu gwa 8 jjukira akaato kaffe abasajja baffe abaatutwalanga akaato kaalinga kankasi zino nga weeziri naye nga tetwagala lyato lya yingini yingini bwetokota n'abasirikale abali eri bagiwula liriire eryato lizze kati lino eryenkasi ligoba kasirise ne mutikkula kasirise nga tebaliwulidde ku mwalo ate ate kwali njo biseera ebyo nga tekuli basirikale ku gundi naye nga okuyingira ku mwalo ku lubalama we muyingidde muyingirawo kasoobo tewali amanye nti waliwo lyate erigobye kubanga lya nkasi naye ne lyayingini abaana ate niwetegera liro lyato liryo ab'emmwanyi twagendanga ku nkasi twasimbulanga kiro era nga tulina kutuuka kiro kati olwo olwasembayo ne binyiiwa mbivuddemu twamalako ennaku 10 nga lwerwo omanyi ekiro ennyanja ebeerako emunyenye abavuzi b'amaato bavuga munyenye eyo etwala ddimu eno etwala kasensero eno etwala kalokoso eno etwala malembo bavuga gundi munyenye nemuvuga munyenye muti eno etwala ku mwalo gwe bayitanga ebunyaga Tanzania ng'olwoti okutuuka ebukoba bayitanga ebunyaga eno etutwala bunyaga eno kaakati obuzibu bujja ebiseera byera byankuba enkuba ebire biziba emunyenye ezo nemubanga mumantalazi gyemulaga temumanyiyo kati mwasimbulanga emunyenye erabise mugenda okumaliriza zigenda kwere
sawa nga muvuze sawa nga 3 ekire ne kibike munyenye zonna oyimirirewo kati awo nga tulina okunoonya wemusanga akazinga nemutuuka nemubeera awo ebizinga ebyo twabirabanga misana oba lwaggulo nga tuvuga lwaggulo kati ekiro nga guuli eyo bakwatira awo guuli neziziba nga musuula ennanga ogimanyi kyuma kizitowa kiro nga 7 ekigenda wansi kati bwe mukisuula wano eryato nga litunudde wano terivaawo bwe mwerabira okisuula ne muyimiriza eryato nga likola liti nga litunula eno kati obuzibu buli mu kulitandika ennanga bwe mugisuula bagisuula eno mabega we litunudde wesigala litunudde bwe mutasuula nnanga ne likola liti bwe litunula eno bwe mugenda okutandika mutandika mutunudde eno mba temumanyi gye mugenda kutandikira kitegedde bana abatuuliza ebimu ku bifo ebibuza direction waliwo amazzi eddungu n'obwengula mu bbanga ennyo ajagezako okulaga nti oba tolina kyolegera nti wali nayise wa musisi wanayise ku muti weguti oba olaba kyekimu gyova ne gyolaga ne musaidi ate ennyanja okumanya nzibwe omutuuka wakati bayitayo wakati bayitayo waggulu waggulu mu bwengula kitegeeza bw'otunula eno olala lusozi lw'amazzi bw'otunula eno olala lusozi lw'amazzi bw'otunula eno olala lusozi lw'amazzi bw'otunula emabega olala lusozi lw'amazzi ekikutambuza kyokka eno emunyenye ate ekimbadde ngezako okugamba abatuuliza bategere aji ekifaananyi kyabasiigira kyobalaba nti ennanga wagisuulanga era toleme kuva mu pozishoni eri gye wagobye nti emisana egutuuka emunyezi ojja kuba tukyaziraba olw'omusana omungi kati ate ekiro mudde mugigoberere bulungi naye terikutunuza walala obudde bwagiranga bwatabukanga saawa za lwaggulu kati basajja ne bavuga nga tunoonya kizinga we tunaasula kati ng'olumu ekizinga tusobola kimalako ennaku 2 oba 3 aji emmere nyo mwagitiise bulungi emala emmere etuweddeko yatuuka ekiseera emmere neetuggwako emmere bwetuggwako olunyanja ne baga nti ekyokukola tukitegedde kati netusanga obutimba bw'abavubi ng'abasajja babusika bati ne basangako engegere ne bagijjamu bagisuulamu ne basika basangako emmamba ne bagijjamu negisuula ne basika ne basangamu bakabutakano ne bakasuula wali kwegamba bwetwafunanga bwetwewogoma ne tufumba bakiyita kibeero ekibeero kirimu engege kirimu semutundu kirimu emmale naye ng'omunnyo gutuweddeko tulya buli naye mu byennyanja waliwo ebirimu omunnyo gwabyo emmamba erimu omunnyo gwayo emmamba yo bwogirya erina omunnyo tulya byennyanja ne tumala ennaku 10 ng'embuyaga etutawaanya gundi etutawaanya waliwo ekizinga tetwagwa ku kizinga bakita Musambwa kiri mu Victoria awo nga kiriko emisota nga 5,000,000 nakati gyegiri nakati abantu bagendayo naye omuziro gwayo tokuba musota tegibojja nayo tegibojja muntu tegirina mutawana na muntu tokuba musota musota tegukubojja omukyala ali mu nsonga tagendayo mukizinga ekyo era omanyi bwoba olinnya eryato abasajja abo abalinnyanja balina ebibuuzo byebabuuza tugenda wa tugenda kugula banya bali mu nsonga talinnya eryato lino kiringa endiga tegenda sese wadde obwoya bwayo wadde eddiba endiga gwe ne bwokukuta n'okuŋŋanya obwoya bw'endiga n'obusiba akatuma bwoti n'obuteeka mu mpale empewo ebakuba paka bweyinza n'okukugjamu neekutta endiga omusango yaze sisi tewali agumanyi
era teri ndiga erinnya sese yani anagitwala abayagala tebazirya nzera bakula tebazirya kubanga tebazimanyi abaana bazaaliddwa eyo embuzi yo egendayo terina butawana ate sese teri bisolo byayitawo okugjako embuzi n'ente nabino ebisolo byawaka emisota gyo gyegiri kuba gigendera ku mazzi lumu twagenda nga tugenze mu bino byetukola emirimu bino batuzigidde nti eryato embaawo zifuna okukamala bino zitwali Nairobi twagenda esese twatuuka ssaawa nga 5 ez'ekiro ne tuyita mu kibira nga kiri mayiro nga 2 okutambuza ebigere mu kibira omwo temuli kanyonyi kakaaba temuli kyonna kyowulira kisirifu obunyonyi tebusula eyo obunyonyi busula ku kino ekizinga kyeka kibata musambwa obunyonyi bwonna bweru bwonna obunyonyi bwonna obuli ku nnyanja oluuzi ba bugenda bali ku musambwa kati omanyi emisota lwaki bwegiri mingi giri amagi ga bunyonyi ago kati obunyonyi ate bufaayo ki emisota gisobola okulya obunyonyi nebugimala amagi tegisobola kumala magi ga bunyonyi buli kuba obunyonyi buyinza okujjaawo okusulawo nga bulinga 5,000 ng'emisota waliwo ndowooza nga 2,000 kyo tekigamalaawo ng'obumu bweyalula kati bwe twatuuka eryato ne litabukira nnyo nembonaabona nga mbonyebonye saagala kudda ku lyato lino saagala kudda ku mazzi gano era ge amazzi eryato ejjengo lijja ne likola liti erisiritula eryato ne litwala mu nnyumba eya kalina nga bola mu kalina waggulu erikuzimbagaliza eyo ne likuzza wansi nokka wansi kati agamaato amanenenene era gabikola nnyo naye muwe n'atusaasira bwe twali ku gundi eyo ku kizinga ekyo kakati nenebakamu bwe nti ngenda okuzuukuka nga emisota nga 2 gindi wano nayo gyezinzaawo makata giri awo ngenda okugoloka bwete okutunula eno nga giri naye nga baatugambye edda wano waliwo emisota naye temugeza ne mukuba obusota nze nagaa bugambye wano sijja kusulawo nengenda mu lyato nengenda mu nnyanja eryato gye twalirese anti tuzitikkulako emmwanyi enkuba tezikuba ne tuzipanga ne tuzibasaako eryato nelibeera nga likavalinze lizibise era tuliwunzika kuli matundubaali tibyali nze saagala bawo nnyo teri byakwebika musajja wattu kati mukiro otambula nakyawo olagawa ozuba olagawa ngamba nga muli ku lyato wemwatambulira ennyanja eyo kya ekiro tewetaga ekiro ennyanja eba ebuguma bulungi nnyo okujjako empewo nekola nti eryato lidduka nebafuwa kuba lino lyakasita lisobola kudduka nebafuwa naye eryato lya yingini lidduka esaati nekola eti neyasama speed empewo neyasama nesaati amazzi g'ennyanja ne bwagakwatamu bwoti kuba tewagakwatangamu gabeera gokya ekiro tekuba mpewo nenkuba ne bwetonnya era gabeera gokya ebekubye ng'ekukuba ojja kunoonya ssente nakyakukola kikubuzisiza ebyo byonna abantu bafuna experience gyewafuna kubanga oluusi goba ogyogere obutagimalayo nnyo ngaolina enkuba yatukubanga kati bwe twaga ku kizinga kye bayita Musambwa kizinga kye kyatukola aga amagi nga mangi nnyo oli nnyo otambula oyasa magi ag'obunyonyi ezo zonna ennyanga ezolaba zisula ku kizinga ekyo
era olw'eggulu bw'obeera eri mu byalo ebbali nva ogenda mu kibuga niye olw'eggulu nga muli mu byalo tewalabanga obunyonyi nga bungi nga bugenda nga bungi buba buva ku kizinga ekyo. Obunyonyi obudde oluziba ssaawa zino bwatandise dda butandise okugenda oyinza okulaba bakulayini nga buli layini ziringa 8 bugenda buba bugenda ku kizinga ekyo abantu kye batamanyi. Naye wano mu kibuga tetubulaba kuba tebubeerayo naye bw'obeera mu kyalo eri ewaffe Masaka olw'eggulo obulaba nga bwonna bukuŋŋaanye bumaze okulya buddayo okwebaka awo ne bubiika amagi naye bwonna bwolaba obunyonyi bwolaba obungi obugenda bugenda ku musambwa wali kizibu nga bakita musambwa kyabyewuunyo nnyo kati obunyonyi obwo bwe bubiika amagi gino emisota negirya obunyonyi naye kati baŋŋamba ennaku zino abantu bagendayo ekizinga bakiziga bagendayo kulambula kukisula gye bali basulayo bavuba amaato kiri ndowooza sikweya mita nga kiringa sikweya nga eka ziringa oba nga eka nga 10 oba 8 oba 7 bwe zityo kubanga osobola okitambula n'okyetooloola bwoti naye kyonna kijjudde emisota. N'olwaleero lwekugambira wano bakiragako ne ku UTV awo bagenda okirambula ekizinga bakita musambwa kiri mu nnyanja Victoria awo bakita musambwa emisota egiri kuli ekyagitwalayo kulya magi ga bunyonyi naye nagyo era birimu gundi omanyi ennyanja eyo giraba erina obulombolombo oba kasensero emasaka abayitayo kasekulu wenalaga era natuukawo nali ngenze kuddaawa kusaasanya ku busiraamu byogambye babiŋŋambako nawe nagamba endiga terinnya ku kino biki olwokubaza naye sirina ndiga nasirika busirisi tuliragabe twagendesese baatuwa caayi ku makya era omusajja bamita Lawrence yatutwala twasanga 5 nga beebase naye nga bategedde tujja ne bategekera ewokusula twatuuka abendo fe ab'okulukalu era bw'otuuka eri oyogera ffe wewa weeyanjula nze gundi nze mbeera ku lukalu bali ku lunnyanja ab'okulukalu nga bavayo nga batwaniriza ekyanneewuunyisa kutulaga wakusula waliwo omuddo guno gwe baseresa ebizimbe wano mu Kampala ebyensiisira eri bagusala twasanga basaza omuddo nga bagutadde awo mu kiyumba wetugenda okusula gukoze ng'omufaliso tebaatuwa kakwebika konna tewali nsiri kati ekyasinga okuneewuunyisa Lawrence agamba naye tugenda kusula wano nga tutuuka kutuula wakusula tulinda ebyokwebikka ate waze nabyo webike mubiri gwo naye yaŋŋamba nga tujja nti jangu nekijjaketi ekinaakuyambako empewo yeeri naye ekyasinga okuneewuunyisa ng'enju tekuli luggi lwonna kyagala kati neŋŋamba Lawrence kati ekisolo nagati ekisolo nga kivuddewa esese teri kisolo nakivaawa mugamba kati ababbi batuzinda wano ekiro nagamba nga ababbi bavuddewa enesese tebabbayo tebabbayo nambula ebintu byonna nga ekintu kyonna tewali kijja kuyingira awo nagamba webake tulootu tewali kisolo kiyingirawo tewali mubbi ayingirawo eri tebabbayo ate bwebba olama ofiirawo gwe bagamba kakati
y'omusajja mu Tanzania akwata ku ttooke lyange tapa mu lusuku. Oyo no Muzeeyi Sseŋŋoma. Okimanyi nti yali musawo wa mpiso. Muzeeyi Sseŋŋoma ate kamukubuulire kwe yali akuba empiso. Naye nga twalina abasawo basatu ku kyalo kyonna. Twalinako Dina, mukadde Dina, nga tulinako Sseŋŋoma, nga tulinako omusawo mulala yavanga Kyambogo bamuyita Mugoye. Abampuliriza abe waffe ababamanyi. Mugoye nga ye expert ajja buli lwakusatu ewamaka galiraanya wannayiba wafaawo abalwadde bonna ne bakuŋŋaanira awo n'ajjanjaba abantu be n'abakuba empiso. Omanye omuntu omukyalo batamukuba mpiso tamanyi bamujjanjabye. Ova mu ddwaliro nti bakujjanjabye ampaddeyo empeke. Lwaki tibakujjanjabye? Empeke tezijjanjaba. Babala mpiso. Bagikubye esimu akagisaawo. Abadde mulwadde bamukubye empiso. Nze maama wange ng'omugamba nti bagenda kuteekako eccupa ng'akkiriza. Lwaki? Moses, ndi muyi nnyo ntuuse okufa okunteekako eccupa. Bakimanyi omuntu omuteekako eccupa aba afa. Ati n'okwogedde ako omuntu aba agatenda amaanyi bwe ganafuyemu gwe agamba oli muyi kubanga alina ku macupa. Kati emboozi gyebanyanga munnange omuntu ali mu ddwaliro alina ku macupa ewaffe mu kyalo alina ku cupa oyo afudde munnaffe. Oyo munnaffe afudde. Tebapa kimanyiko nti omuntu agendako eccupa n'awona. Era nga baba tasobola mukkiriza. Kati abasawo baali ku nziza abasatu abo. Mugoye yajjanga buzi nga oyo mukadde Dina yali mukazi mutoolo oba yazimbawo amaka oba muzzukulu we oba muwala we bamuyita Damali. Era naye ekitiibwa kyawo yakizaawo n'azimba amaka malungi nnyo gali ga mu kibuga. Naye nga ofuuyirira kanoolwale baleme kutwala wa Sseŋŋoma. Lwaki? Bakutwale wa Dina. Dina yalina kakabadiki. Dina yali ayogera nga mwana wange ojja kuwona mwana wange. Kati yali mutoolo. Ngenda kukubako akayiso katono tekajja kukuluma. Naye Sseŋŋoma teekawo abadde ki muteekewo amukuba ebiso ebigambo ebitiisatiisa. Kati kakutandojje n'ekiwundu nti ekintu kikufumise wano ng'empisa gikubaawo mu kiwundu nga kyekitutiisaayo. Waliwo omusawo nga bamuyitanga Katovu ng'ali eri Nkalwe ku luguudo lwa koolaasi ate oyo nga omugagga yagendayo nga w'amaanyi nnyo. Kati maama wange yantwalayo lumu kuba maama wange yali alina ssente yantwalayo. Kumbe yagambye muganda we alina mutowe azaala mutowe wange bamuyita Jamiru Kimbo nga yazaala mutowe wange oyo nga muto wa maama wange naye ng'akyali muto nga yafumbirwa oyo Kyannakase Kabwami. Bwe tuva mu ddwaliro ne bankuba empiso naga tugendako kwa maama wono tumulabeko okuva awo tutuuka e Kabwami waliwo mayiro nga 2. Ate omuntu w'omukyalo mayiro 2 zitambula omubuulira ebyo tembuli. Naawe wennyini okuva awo okutuuka Enzizi nga waliwo mayiro nga 4. Kakati nga nali ndwadde omusujja nga tugende wa maama tusanga maama ategese afumbye engege embisi enewunya akawoowo. Tewali kyannakuwaza olugendo lwansala era nalusirwerabira nanyiiga nnyo. Bwe bajjula emmere ne bagamba omwana oyo ne bava mukuba mpiso temumuwanga eri erimu omunnyo. Kati osayaza abo bagambye nti emunye tokwagala mpise. Era omusawo mu mpiso z'edda nga bamala okukuba empiso y'omusujja tolya munnyo gunaasabulula eddagala bujja kutta eddagala. Era ne bamuzeeyi Sseŋŋoma olumala okukuba empiso teeka namba 1 omulwadde alina okugoberera anywe nnyo naye tageeza n'alya omunnyo. Teeka namba 2 enva zaala timubeeramu omunnyo.
ate dodo bamufumbye ddi omwana atalya ngege anti erimu omunyi bana bamukubye empiso nti bambi ngaalabye ekyennyanja nga bansalasalira nnyanya wali nga bazimpa nazo temuli munyi nga ndira ku mmere olugendo nga lunsala era bwe navaayo naye abasawo abana abasawo batugana okulya omunyu kati tababwe nsubiddwa engege eyo yannuma akaddeko katubiridde empiiga naye nga tukomye wali eri nga mwebase mu nju kati twali tuguddeyo bugwi badde nsaba ogamba otintini otumaye wayo akaboozi k'omu nnyumba akaboozi k'omu nnyumba bwe twakeera ku makya baatuwa breakfast omugaati gwe twaliirako buli omu bamukwasa ekigege ekinene ekikalirira eky'omutokwa ng'olya buli gwe mugaati ate osika ki okola bukozi bwotunososola za mutokwa kwe kukola ekyennyanja nekikalattakalambala nnyo wabula emiwula ne giba nga giyidde ng'omuntu alirenda okugirya gwe mugaati gwe sese buli omu bamuwa kigege kiramba nengamba Lawrence kati kino kyetugenda okunywera ku kyayi ate si kyenva ffe tumanyi engege bazirya bafumbamu nangamba gwe Moses lya buli engege yeewomu Kamala nendya engege nempomera nenzikuta kati nga tuzigenze kulaba miti naye emiti giri nga tugigula bwe tuti oli abeera eri n'akola ati nono n'abeera eno naye n'akola ati ogwo bwa mitwalo 5 neyanza sibu neyanza ege ntumira abantu bange ntumira mukyala wange Palida Kasimbazi ntumira abaana bange bonna gye bali wadde tebampuliriza bonna mbatumidde nnyo ntumira mukamwana wange mpulira bakamwana bange omukyala waliwo liida waabwe bakamwana abakulira bamuyita Irene Kayemba oyo bosi wabakamwana bonna anti ye mukulu bwe basanga nga yawasizza yeyasooka mu famire okuwasibwa oyo no twamukolera embaga mpitirivu nga bakava ku yunivasite buli buti nolaba ekifaananyi kyabwo kwesika nga bulenzi buto naye nange sezaala nga nange ndi muto babuuze ani naye omukyalo oyo mukwano gwange nnyo kale omanyi obeera n'omuntu nomulanga mukwano gwo era ye muzze bali muga nti waayi oyinamu kuza amafuta awo tabuulira nabbaawe nagamba taata ziizino nentumira mukamwana wange omulamu mukyala wa mutane bamuyita Isima Kibuule mukyala we bakabaana abo bakwano bange kituufu era Irene bwe yafiirwa taata we ono Sentamu taata waabwe taata wa Bobi Wine ekigambo kye nasooka omugamba nti kitalo nnyo tuviiriddwako muganda wa kuba Sentamu yali mukwano gwange nnyo nemugamba naye nze ngenda kusigalawo nga nzanya paati ya taatawo buli ekyataatawo nga kyetaaga taatawo yaba akikola wendi naye kamuli mu mwoyo era akamanyi era agira nakangamba nze taata waŋŋamba era n'abantu nababuulira taata yaŋŋamba nti nze nasigazawo taata wange oyo naye n'abasigadde batumidde n'omwami we Abdul Kayemba emutumidde nnyo beebale nnyo Isima Kibuule Ibula musajja fashion designer yadesigninga abantu awo mu kibuga awo musajja mukugu nnyo ne bawala bange Asiya Shamimu Shamida bwenna obuwala bwange obulala buto Solaya Sohaira omanyi toggwa bw'obeera n'abakulu kati bano abakulu tusobola batuma ku dduuka kati bw'ogira ng'ozaalayo bw'okudduuka genda ondeetere empiso genda ondeetere ejirita abaana bakula shares naawe ziba ntono
nabo baba bafunye amaka ate nga oluusi kibabeera kizibu okuwa biwandiisa abazzukulu b'ennaku zino ani abakuwa era epulogulaamu njagikola nama teri akuwa muzzukulu mwana we asomerewa ayagala kusomera mu international wali bwe gyosula teririiyo muterekawo ebyo nsaba sebo osibe kubatuliriza batumidde nnyo mwenna bannange benerabire neserabidde baagala nnyo bannange mwe balina okubeera nga muli ku Busiro Media subscribinga likinga ate osharingi tweyanze